NUP and everywhere. Kunga Buganda yona kunga. Kunga Uganda yona kunga. Kunga ensi yona kunga. Ra. Bana imwetulire ko basebo ne banyabo. Ona betulina bo olwaleero sibo governor wa Kiso ne governor wa Masaka n'abakulembeze ba local government mwenna ba mayors ba councillors sibo secretary general n'abakulembeze b'ekitebe kino mwenna ba member baffe mwenna ba foot soldiers ba namawulire ba online journalists basebo ne banyabo nsanyuse nnyo balaba olunaku lwaleero. Olunaku lwaleero lwa ssanyu nate newankubadde ensi eri mu kavuyo nti obutemu bugenda bweyongera buli lunaku olukya nga bwe tubadde tugamba nti tewali ali safe mu ggwanga lyaffe. Bwe bamala okutemula omunaddiini batemula mukulembeze wa nnono, bwe bamala okutemula omukulembeze wa nnono batukutemula muntu wa bulijjo. Tewali ali safe mu ggwanga lyaffe. Kyova olaba nti mu bye tukola kwe kulwana okukyusa embeera eno tubeere nga tulina right to life, nga tulina obulamu. Ndi musanyufu nti omulamwa ogusinga obunene wano gwakwatagana. Kinsanyusiza nnyo ate okwatagana nga gutanyizibwa mmwe abakunga. Abakunga twabasindika ne tubagamba mugende mukwongera na Uganda bonna gye bali. Naye ne tubasaba mukwatagane n'abakulembeze baffe abalondebwa tusobole okutambula nga tuli muntu omu. Twafunanga complaint abamu abakulembeze abalondebwa nga tebakolagana n'abakulembeze bakunga. Ebiseera ebirala abakunga nga tebakolagana n'abakulembeze abalondebwa. Era mu kunoonyereza nenzuula nti emu ku zaali ensonga enkulu kwe kwali okaanira obufu gwe ogidde mu kkunga naye olabika oyagala kuneesimbako. Ekyo nababulirawo nti kyekimu ku bizibu bye tusinza okubeera nabyo abantu abagujubanira ebifo. Nze njagala kubeera kansala wano nja kufa n'omuntu, njagala kubeera meya wano njagala kubeera MP wano nja kufa n'omuntu. Oba ebya struggle tebitambula birikeyo naye nga nze nfunye akafo kange. Tuddamu bategeeza nti akafo ako tekagenda kugasa nga Museveni yakyafuga eggwanga lyaffe, mpozi ng'oyagala kakozesa kubba bubbi. N'ebifo ebyo okubayamba okusobola okuweereza abantu bammwe n'okukyusa ensi yaffe nga tujje nakyemalira mu buyinza. Mandeeti yo gy'olina nga kansala, nga meeya, nga MP obeere ng'osobola ojja ekisasayizinga mu mateeka. Basebo ne banyabo kyetwali tubagamba mu ntandikwa kyetubagamba kati era kyetugenda obbagamba olubeerera. Struggle nanga temukwataganye ebejja kulwa. Ekitukuumye mu busiro buno emyaka kati genda 40 kwe kubanga ebiseera ebisinga oli bw'aba akutuddeko bwa kansala wakiri omulemesa n'oleka dikiteta n'ayitawo. Kati ate ninakyemalira n'atumanya bwe yamanya nti kati olukomera kyo tetukyali tya n'abasuulamu ssente. Olunaku lwano nsanyuse nnyo nti nimukusinkana bantu b'e Wakiso era ebigambo byange bijja kuba bitono naye bijja kuba straight. Naddala abakulembeze abalondebwa e Wakiso. Njagala okusiima ne kusiima abakulembeze mwenna abasigadde ku mulamwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abakulembeze abasigadde nga mukiikirira ekifaananyi kyaffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tubeera tubalaba, nange mba mbalaba kuba ensi yajja erimu social media ne bw'obeera wamwe ku kyalo tubiraba. Tusanyuka nnyo bwe tulaba nga abakulembeze nga office zammwe tezabagulumiza, ng'ettaayi ne suuti ze mwambala tezabagulumiza, wabula nga mukyali kyekyo kyekimu kye mwali. Ekirooto kyange kwe kulaba nga tetukyuse bassebo ne bannyabo. Abantu baffe baagala balabe oli Kyagulanyi gwe balaba mu kampeyini, mwada nkunyingi baagala mwada oli gwe balaba mu kampeyini. Nga tugenze ne tubannyonnyola ebintu bye twali twagala okukola, baagala tulabe nga babalabe nga gwe mulama gwe tuliko. Ate nabakola bubi naye nakola kituufu kuba nagamba abantu nti be bakama baffe. Ffe tuli ba servant, kyetwajja tusuubiza abantu era tulina kusigala nga tuli ba servant. Mbeebaza abasigadde nga muli ba servant b'abantu, mwebale nnyo, mwebalire ddala.
abantu ensonga lwaki tukyasobola okubeera ffenna wano, ensonga lwaki mukyasobola okuyita mu bantu abantu ne babakubira emizira, era ensonga egyo bazaayo mu bantu nga mwagala okulondebwa. Mu kiseera kyekimu njagala okwogera ku bannaffe abamu abakikozesa obutamanya, abalala abakikozesa omululu, ate abalala ne bakikozesa obuswavu, abaagenda ewa Nakyemalira mu 7 nabagamba mu ntandikwa ne mbagamba this is not politics as usual, bino si bye bya bulijjo, bino bya ddala. Twakwata emikono ne tugenda mu bantu nga tubabulira ebintu bye bimu byeni mukwogera kati. Njagala mwena mutunule emabega wange mulaba jayo flag, mulaba abaana abo. Bano abaana bonna battibwa, tekuli yali yeesimbyewo, baali tebaagala bifo, baali tebanoonya ssente, baali baagala Uganda empya eyo gye twabasuubiza. Era buli we twali tuziika bano abantu, aboogezi bonna abavayo babasuubizanga Yasini Kauma gye bwe saamuziika nali mukomera, naye bwe twali tuziika Rita oba bwe twali tuziika Frank twamusuubiza ntumugamba Frank kye tusobola okukola kyokka kwe kusigala ku mulama gw'oliko, y'engeri yokka gye tugenda okusasula. Ekitegeeza bwe tuva ku mulama guno tuba tuvodde, tuba tuswaziza bano abantu n'abalala batalabika, n'abaana abali mu makomero olunaku lwaleero bali mu kusasulira ffe okubeera comfortable. Kye tusobola okukola kwe kubeera integral, kye tusobola okukola kwe kubeera abeesimbu. So mwenna si beewakisomeka kati mwe benkwatiriza bangi nnyo, ne bakansala namwe abakulembeze abalondebwa ne mulowooza nti tubawadde bugagga, tubawadde genda kulya. Gwe obwesigwa bw'abantu bakuwadde n'obanga abakuwadde ekyamaguzi n'okikwata n'osiba ettaayiyo n'ogenda ewa Museveni n'ogamba nze gwe basindise kati ntemera. Ebyo tebijja kukola. Nabawooninga ne bagamba sigenda kubiikirira muntu yonna, kobeere mukwano gwange otya, kobeere ng'oli mulungi otya, kobeere ng'ofaanana bulungi, kobeere wa kitiibwa otya, sigenda kubiikirira muntu yonna. Endagaano gye twakola twagikola mu lwatu ng'ensi eraba, nateekawo bulago bwange. So tetuusiruwaza abantu, tuli ku musaayi gw'abantu. Bannayuganda batuteekamu essuubi. Twavayo ne tubagamba ebintu tubali kyamaanyi kye twetaaga kukola okujjako biyimirirako bassebo ne bannyabo. Yensonga lwaki njabagala bakuutiramu abakulembeze abali wano nti mbeera sibalaba naye nga mbalengera. Bangi kummwe babandeetako information naye nga baŋŋambe nti waliwo ne propaganda mungi, bayinza okubeereta information naye nga bakuwaayira. Naye bwe nafuna evidence tetujja kulonzalonza, tujja kukola ekituufu ekirina okukolebwa. Muleese okwemulugunya kungi okumala ebbanga ddene, naye nga bwe mbagamba nti n'omukulembeze olina kutambulira ku evidence. Ate nabagamba ffe mu NUP mwenna asinga obunene n'asinga obutono ffenna twenkanankana, ffenna tulina omugabo gwe gumu ku Uganda, ate tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu ku Uganda. Naye n'okuvunaanyizibwa tuvunaanyizibwa kye kimu. Omukulembeze omu mwezi ensi ezaakulaakulana yawa ekyokulabirako, naye nga kino ekyokulabirako kigenze kiweebwa mu mawanga gonna gonna. Amawanga China yali ebaddeko nga tadwali nga ffe, mumanyi lwaki okulaakulana. Japaani omuntu omukulembeze bw'ali enguzi yeyejjayo yekka neyeefumita n'ekiso kuba kya buswavu nnyo. China omukulembeze bw'ali enguzi sente zirina okuyamba abantu bw'azeddiza ye nga ye, bamusiba mayisa oba akalabba. Bone waffe wokka wokka omukulembeze yanyagulula ate najja ne tumwongera ebitiibwa, si mu gavumenti ya Kyagulanyi. Waliwo n'omukulembeze omu baatuula ne bannaabwe nga batandika revolution ne bagamba ki ekitulwanaganya ne bano betugobaganya nti bulyake, butemo, bubbi. Ne bakola endagaano bino tulagaana okubyewala nti ye nayena kuffe naawe atukulembera gwe tunakwatira mu kikolwa kino nti kibonerezo kyekino. Waayitambale nga munne yennyini nga yabuguddemu ebimutwe. Oli kyali wange naye bwonna okwatibwa mu nguzi munnange nja kuba sirina kyakkola. Mwena abakulembeze mubadde wano
kakasa mwenna muli attentive mugamba president agenda byogerako ye nja byogerako goyinza bikola n'otobyogerako mwenna mumanyi tibesibereddeewo wembadde nga ndi mu kutambuza firimu yaffe okwetoola ensi yonna by the way twebaze Katonda nti firimu yaffe eyanika Nakyemali ya Museveni ebunye ensi yonna era Museveni kati be Uganda bafera naye takyafera nsi yonna yonna bonna bamugoddeko nga baali omutono naye nga mukyakuba engalo nkomyewo ndowooza mbaleetedde awaadi nsangawo ate amawano wano nasanze nga waliwo protest oba okwekalakasa okuli online omanyi kati Museveni yalemesa abantu bonna okwekalakasa ng'ovaayo ng'olwanyisa bubbi abaana bakyali mu kkomera kati abaavaayo okwekalakasa nga bannabbanja babbye amabaati so nasanzewo okwekalakasa online nga bagiyita Uganda Parliament Exhibition okusomasomako nga bagamba obuli bw'enguzi buli mu parliament tekyewunyisa Anita Mongo tumumanyi ne banne beegabira zino Anita Mongo akozesa 10,000 olunaku waliwo ebiseera byeyeegabira miliyoni 2 olunaku nina okusanga nga n'abakulembeze ab'omu opposition ate nga si balala wabula nga deputy president wange kati mukola mu ngalo musanyuse nnyo so kyabadde kyannaku naye nabagamba baganda bange sigenda kuziriikirira era njagala ffenna tubeere mu kutya nange kennyini twewale sente z'omumusolo so sikiriza mu propaganda nennoonyereza nenfuna evidence era nempita meeting erimu abakulembeze bonna aba deputy president bonna abakulembeze b'ekibiina bonna omuli leader of opposition omuli secretary general omuli deputy secretary general n'abakulembeze ba MP bempa ekitiibwa nga bwe tukola bulijjo nga bwe nakola nga bampadde information tibaleese obukadde 40 ne babuwa ba MP ne bavaayo abamu ne bakkiriza ba Kagabo n'ono Kayunga sebitebandike ne bakkiriza nti sente bazikiriza era ntibabulira ekyokola sente muzizeeyo abatazaayo n'abalonzi nabo bakwasa nga kye nakola nga nfunye information nti waliwo be bawadde miliyoni 10,000 ne babyegaana so bwe nakyanjudde mu lukiiko lw'abakulembeze abo bonna era mukulu munnange mu kitiibwa nakkiriza nti bannange kituufu neenyigira mu bulyake buno kituufu sente zino twagenda ne tuzeegabira sente meka miliyoni 15,000 ngekyenyiike nti sente ezo sigamba nti bakitaddewo nga polisi yoke wadde kikyamu era nandikiwakanyiza nti nayekwe nazitaddewo nti buli leader of opposition anajja buli anazifuna nedda wabula zino tuzeewadde nga ffe binafusi siza abaaliwo siza abaasookawo buli leader of opposition anaafuna omukisa okujja wano anaateesa ddiiro eyiye ekyo basebo ne bannyabo kyabuwemu ekyo kikyamu sikanya nakyo era olukuŋŋaana lwamaliriza nga tugambye nti mukulu munnange ekintu eky'obuntu bulamu omuntu kyolina okukola kukola ebintu 3 okusooka kwekuzayo sente z'omumusolo ekyokubiri kwetondera abannayuganda kuba eyo si ennono yaffe mpozi n'ekisembayo kyekyokulekulira ekifo ekyo ekyobwakomishona kuba kyekyabaddemu emivuyo bino mbyogera ku mukulu munnange naye buli omu ku mmwe ali wano omukulembeze owa NUP eyo y'engeri gye tuyisa omuntu yenna omuli w'enguzi omuntu yenna eyeenyigira mu bukyamu singa tubadde mu ghetto nandikiyise ekituufu kye bakiyita babuyita buki mu ghetto ne kakati tubeere decent tubuyite bukenuzi so ensonga ezo nzogerako si kukakanya deputy president wange kuba kyali deputy president wange naye kubalaga nti ffenna tulina okwekakanya mu maaso g'abantu abatulonda era mukulu munnange yaweereddwa amagezi ali ku commission eyo yetondera abantu ate tukomewo obupya njagala obbasaba bw'aba akoze ekintu eky'obuntu bulamu mumwerokaminge twali twanirizaako abantu abasobezza abakoze bikyamu mpozi nga takoze kikyamu naye manyi deputy president wange musajja wa kitiibwa so bw'anaaba akkiririza ddala mu kitiibwa
najja kukola ekintu ekyekitiibwa. Njagala bategeeza mu abantu be bakisoma ddala mu abantu bawano baganda bannange mulina okumanya nti tulina omulimu ogw'amaanyi okwerepresentinga obupya. Bangi abasookawo bayonoona erinnya lyaffe ne batuyita ab'enkwe ne batuyita abalyake ne batuyita abayaayi. Tulina obuvunaanyizibwa okukyusa ekifaananyi ekyo. Ffe nekitubeezawo kyekitiibwa kyogala tuyima nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda. Ekitiibwa kyekitubeezawo. Ekitiibwa tekitegeeza kubeera na ssente. Ekitiibwa tekitegeeza kubeera na buyinza. Bangi abalina ssente naye nga tebalina kitiibwa. Bangi abalina obuyinza. Museveni alina obuyinza, alina emmundu n'ezikumenyonya atambula nazo naye talina kitiibwa kubanga muddu. Ekitiibwa okifuna lwa buntu bulamu. Ekitiibwa okifuna lwa bwesimbu kye bayita integrity. So have an integrity mark. I want all the leaders bwenaba nkyali mukulembeze wammwe mumanye nti nja kubeera mukambwe nnyo ku bulyake, nja kubeera mukambwe nnyo ku bubbi, nja kubeera mukambwe nnyo ku bantu abagezaako okuzanyisa omusaayi gw'abaana abantu. Singa banzita leero baba banzitidde mazima naye olowooza ndiwulira ntya ng'ekintu kyempiridde ate gwe otuuse eno n'okitunda kubanga oyagala obusente obutono. Ensi etulinamu essuubi. Honorable Senyonyi, njagala okusaba ssebo ng'ogenda okukulembera ttiimu eri mu parliament. Togikulembera kigende gitwala gitunda. Gikulembere nga muyimirira ku ebyo abantu b'ennakawa bye bakugamba kuba obasanga bulijjo ne bagamba ne Honorable Senyonyi kino nga kikyamu kiri nga kikyamu. Muyimirire ku nsonga eyo. Muyimirire ku nsonga z'abaana abali mu makomera abaatuteeka mu bifo bino. Wandibadde soogera gye muli naye abaana bali makomera batuteeka wano wandibadde tuli honorable wandibadde tuli mayor naye abaana abo stand for them. Njagala okuva gulu nga mbasaba mwenna okubeera bapoliisi baffe. Hold us accountable. Nange nga muntwalidde nkiddamu mututeekeko eriiso ejjogi nga nange muntwalidde. Fenna abakulembeze, you have power over us. Ebintu ebimu sibimanya, ebimu mbirabira ku internet. So be vigilant. Media yaffe abannamawulire ate mbasamu ekitiibwa naye amawulire gaffe gali compromised. Wano mu Uganda tewali kintu kyali kirabisizako Museveni nga documentary eyo mwakalaba bameka bagiwandikako mu mawulire gaffe. Nakakifuna emirundi emeka nga ffe bannayuganda tuweebwe engule wamu n'omutukuvu paapa. Wakakirabako emirundi emeka mawulire nga bakiwandiise. So gana mawulire gagenda kuwandiika bibasiruwaza byokka. Make sure you are citizen journalists. Make sure you hold us accountable. And ensi yammwe bannange, politics is so serious an issue to be left to politicians. Temuberekera ffe bemulaba mu masuuti nedda. Waliwo omusajja omu yali ayomba ate nezikirizaganya naye nti bali mu kusiba abaana we bakutte ku streeti kubanga bamusanzemu nekipiina. Bali mu kusiba ababbi b'enkoko naye nga ababbi abakulu bambala batya. Tulina okwewala enkola ya Museveni basebo ne banyabo. Siina moral authority egenda kuvumirira Nabbanja nga abbi amabaati ng'abange nsirika busirisi. Kale n'ensonga eyo basebo ne banyabo tugende nga tumanyi titugenda kubeera held accountable. Si nze nzekka wabula n'abantu bitukulembera. N'ebigambo ebyo njagala obbaagaliza connecting obulungi, njagala obbaagaliza okuwuliziganya n'abantu obulungi, njagala obbaagaliza okukulembera obulungi nga mumanyi nti eno revolution. This is not politics as usual. Mwebale nnyo mwebaliyo ddala kumpuliriza. Ensonga endala tujja kuba tuzogerako in the coming days. Naye leero njagadde kutegeeza abantu abatugoberera abatulagira nti tukyali ku mulamwa, tukyali strong, tukyali ku mulamwa gwa kugobaganya Museveni, tewaliyo kintu kirala. N'okutegeeza abakulembeze bannange nti tumanyi nti waliwo abagulirirwa okudayifuzinga abantu okubajja ku mulamwa, naye tugenda kubeera nga tetulina gwe tubikirira basebo ne banyabo. Mwebale nnyo kumpuliriza. Mukama Katonda bankuumire.